Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad, oh zindabad. Ahmadiyya zindabad. منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. تلي سورة يونس سورة يكمي من القرآن تكفو تلي آية يا مكاغا amakuru agava mu aya eno gali nti huwa alladhi Allah yuyu ja'ala shamsa dhiyaa yateekawo oba eyatonda enjuba nga esibukako ekitangaala wal qamara nuura ate n'ateekawo omwezi nga gwo gusika busisi kitangaala okuva ku njuba ate ne gumulisa nakyo ensi wakadarahu manazila n'ateekateekera omwezi ebifo bye gutambuliramu stages litaalamu ekyo mmwe kibasobozese okumanya adada sinina emyaka wal hisab n'okubalirirwa kwajo ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaq ekyo Allah teyakitonda wabula mu bugenderevu tekyali mu nsobi yufassilu al-ayat anyonyola attotola ayanjuluza aya oba obubonero bwe liqawmi ya'lamuna eri abo abantu abalina obuyivu abalina obumanyi. Aya eno ekwata ku subject matter ekyakulungutanya bannasayansi naddala ba astronomers emitwe okumanya nti ensi yabaawo etya, ye obwengula bwabaawo butya, ye obwengula kyeki, ye enjuba kyeki. Subject eyo ekwatagana ne ebiriwo ngeri gye byajjawo twagitandikako okuviira ddala aya eyokuna ne yokutaano ne tuginyonnyola. Kati bwe butuuse katulabe kye tuyita firmament oba kiyite universe oba kiyite space. Mu njogera y'Oluganda kiyite eggulu oba obwengula. Biki ebirimu? Okusinziira ku Qur'ani entukuvu, obwengula bwo bugazi era buli kiseera bugenda bwanjulukuka. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akitunnyonnyola mu sura 5 aya 48 nti wassamaa banaynaha wa inna lamusi'un, nti n'obwengula ffe ababutonda era tugenda tubugaziya. Ekyo kiri proved
nga tekiriiko kubuusabuusa kwonna nti obwengula bwo bweyongera okugaziwa. Era kigambibwa nti kumpi buli luvannyuma olwa dakiika nga 3 wabaawo a new galaxy etondebwawo. Okutegeera ki kye tuyita galaxy mu lulimi lwa astronomy geraageranyiza ku nsi nti ensi erimu continents. Continents zirimu ensi ez'enjawulo, countries. N'obwengula nabwo bwaguuga bwanjulukufu ate buli kiseera bugenda bweyongera. Kati obwengula obwo bulimu ze wandiyise continents. Mu lulimi lwa astronomy ziyitibwa galaxies. Galaxy emu ebeeramu bawanjuba bangi. Bawanjuba abo babeera ne ziseŋŋendo, planets ezibeetooloola bufukunya na bufukunya. Kakati galaxy yaffe erimu ensi yo emanyiddwa nga Milky Way. Era kiteereke bulungi nti kuba nabannyonnyola ebikwatagana ne Big Bang. Kakati enjuba eyogerwako kuba kyetaagisa okukitegeera obulungi nti bwe tuba twogera ku njuba tuba tutegeeza a force eri mu kifo ekimu emanyiddwa nga magnetic field, erimu nuclear particles, atomic particles ezina continuous chain of explosion. Continuous chain of explosion. That continuous force of explosion eviirako a lot of energy, light and heat. Bw'oba ozzeeko emabega okutegeera kye tuyita Big Bang nti two celestial bodies zaatomeragana, era mu chances za such celestial bodies okutomeragana mu chansi miliyoni namba mwali mu chansi yemu. Nga kitegeeza nti bw'okasuka ebintu miliyoni mubaamu chansi yemu nti ebiseeyeeya mu bbanga bitomeragana. Naye this was a definite plan ne Mukama Katonda nti celestial bodies zaatomeragana. Mu kutomeragana okwa ebyo ebibajjo ebyayabikayabika ate byabeera trapped mu bifo byabyo ebyenjawulo ne bitandika okwetooloola enkulungo ey'omutima gw'ebyo ebyabiseyabise. Kati omutima gw'ebyo bye tuli kwogerako nga enjuba. Enjuba kyeki? Enjuba si kintu kiri material kyoyinza okukwatako nga bw'olaba ensi oba nga bw'olaba Venus oba bw'olaba Mars. Nedda, tekiri solid. Wabula mu bwengula waliwo field ogusaawo ogubangirizi gunene nnyo, nga mu gubangirizi ogwo ogunene Allah yakuŋŋaanyizaamu nuclear particles ezina chain of explosion ey'amaanyi. Explosion eyo ne that chain of reaction yakozinga gravity. Gravity kitegeeza amaanyi agakwata gayite magnet.
ne gabanga gakutte buli kipapajjo ekyava kwa bikooko mu kifo kyakyo. Kakati mu kukikwata ebipapajjo ebyo ne bitandika okwetooloola eriya eyo. Ebimu ku ebyo byakwatibwa nga biri kumpi nnyo ne that area erimu ebbugumu gye tuyita enjuba, ekyo kye tuyita first belt. Nti olw'ebbugumu eringi ne light ey'amaanyi n'amaanyi energy, ebyo ebiri okumpi mu n'enjuba tebisobola kubaako bulamu. Ne wabeerawo ate belt ey'okubiri. Belt ey'okubiri nti kyekifo nga ebbugumu si lingi, ekitangaala si kingi, ne energy nayo si nyingi. It so happened nti ensi yaffe yagwa mu belt eyo mu makkati. Ne wabeerawo ne outer belt. Outer belt ekitegeeza okuva ku belt y'amakati ey'emabega, ate yo neebeeramu obunnyogovu bungi. Nti kigambibwa nti si kyangu eyo eri obunnyogovu obungi okubaayo obulamu. Nolwekyo favorable belt yeno ey'omu makkati erimu ensi yaffe. Incidentally, njagala ekintu kino mukitegeere nti wetuba twogera ku njuba, enjuba eyaffe mu galakisi yaffe yo ntono, erina kye tuyita medium magnitude, amaanyi gaayo matono. Waliwo mu galakisi zaffe kwegamba abawanjuba abakubisaamu wanjuba owaffe emirundi bufukunya na bufukunya. Era kisuubirwa nti ne ku bawanjuba abo mu bwakabaka bwabwe mulimu namwo ebitundu ebiyinza oba planets eziyinza okubaako obulamu. Naye obulamu okuba nti ne mu galakisi yaffe yennyini mulimu bawanjuba abaliko ziseŋŋendo eziriko obulamu, si kyakubuusabuusa kuba ne Qur'ani ekyogerako. Mu ssuula 42 aya 30 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ti wa min ayatihi, ne mu bubonero bwe khalaqa as-samawati wal ard, yatonda eggulu n'ensi, wama batha fihima min daaba, n'ebiramu byeyagenda ng'asaasaanya mu byombi, ensi n'obwengula. Wahuwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir, era ye okubigattaganya bw'aba asazeewo kisoboka. Kakati kitegereke bulungi nti mu njogera ye astronomy waliwo kye tuyita light years, nti ekitangaala okuva ku njuba okutuuka ku nsi ne energy eva ku njuba okutuuka ku nsi n'ebbugumu eriva ku njuba okutuuka ku nsi kibitwalira naddala ekitangaala eddakiika 8. Eddakiika 8. Naye ng'ekitangaala kidduka ku speed eya mayiro 186 buli second.
kakati ebiseeyeeyo ebimu mu bbanga ebiri mu bwakabaka bw'enjuba ez'enjawulo okubituukako bana astronomer batugamba nti kiyinza okutwala light years mwaka mulamba nga kiba kitegeeza nti ng'oddukira ku speed eya mailo 186 buli sekendi n'odduka okumala omwaka mulamba n'olyoka otuukayo kyebategeeza ne light years. Abamu bagamba nti okutuuka ku kiseeyeeyo ekyo kyebalengera mu bbanga kubanga modern age esobodde okuteekawo ze tuyita telescopes ziyinza okulengera mu bwengula okugenda ebuziba naye physically okutambula okutuukayo kikutwalira 2 light years 1 light year 5 light years kyebategeeza human technology y'omu tenaba kutuuka ku level eyo naye kino Allah kyayogerako ekyokugattaganya yes communication waves ziyinza okubeera detected communication waves zisobola okubeera detected nti weba eriyo ebitonde ebirala ebiri intelligent bisaana okuba nga ffe bya developinga radio communication kati amayengo ago ag'empulizaganya naffe eno tusobola okugafuna n'olwekyo nti singa tuba tusobodde okudetectinga amayengo ago ne tumanya mu mathematical language kubanga mathematical language is universal ekyo baticha bamwe bajja kubanyonyola nti olulimi lwa mathematics luli universal lutya kugamba is the same bali basana kubanga nabo bakozesa mathematics ate naffe tukozesa mathematics mu communication tusobola okumanya intelligent signals nti ezo zisibuka ku a definite point erimu intelligent signals being sent across the firmament kubanga ffe wano ku nsi radio communications tukozesa nazo zigisaasaana mu bwengula bali basobola okuzidetectinga naffe tuzidetectinga kigambibwa kino Allah kyayogerako nti n'ebyo ebiramu kubakozesa ekigambo daaba mu lulimi oluwalabu daaba tukitegeeza eramu ekisobola okwesitula nekitambula oba ekiyiringita tugamba nga ffe kitegeeza intelligent creature kisobola okwetambuza kisobola okwerowooleza kisobola okwekolera ekigambo daaba Allah kyakozeseza nti such intelligences ebitonde ebirina amagezi ebitegeera mu bwengula tebikka wansi biri scattered mu bifo ebitakka wansi wa mitwalo 10 n'olwekyo kino kyemutera okuwulira aliens yes it's true wakuba nti olwa distance vast distance tetusobola kuwaguza kutuukayo yadde okutuuka gye tuli naye such intelligent creatures ziri scattered mu bifo ebitakka wansi wa 100,000 places emitwalo gitakka wansi wa 10 bwe tuba tuvuddeayo tulina okutegeera nti ensi eyaffe obulamu ebufuna okuva ku energy ne light okuva ku njuba kyembategeezezza obulungi kitwala eddakiika 8 nga ekitangaala kitambula ku speed ya mailo 186 naye nga womanyi nga we bagambye source of that energy nuclear explosions zirina chain of reaction continuous a very big field kyetuyita enjuba ti ekifo mu bwengula eyo kirimu this explosion eri continuous webeera continuous kiba kitegeeza nti ekitangaala ekivaako kiba kyamaanyi nnyo n'amaanyi agaba galiwo energy gaba g'amaanyi n'ebbugumu liba ly'amaanyi kati okujja kw'ebbugumu eryo
n'ekitangaala ekyo n'amaanyi ago okujja ku nsi mugiramu bye twandiise radioactive particles. Kitegeere nti mugiramu amayengo oba omukka ogubeeramu obutwa. Kati obutwa obwo bwe bubanga butereevu butuuse ku nsi bukozinga nuclear proliferation, nti amayengo g'obutwa gasaasaana. Mutera okubiwulira nti atomic plant oba nuclear plant bwe yabika nga Chernobyl, mwawulira nti abaali beetoolodde awo baafuna okukosebwa amayengo ag'enjawulo ag'akabi agaba gavudde mu nuclear explosion nga teri control. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo enteekateeka ey'okusengejja amayengo ago agaba gazze ne light ne heat ne energy, nti bwo particles oba obutwa bwo buliko eblangiti ebusengejja. Blangiti eyo eyitibwa ozone layer. Ozone layer kwegamba ye system Allah ya settinga okuva ku nsi kilomita 5.2 oba mailo 5.2, nti eyo yemanyiddwa nga atmosphere. Bwe bwengula obwogerwako nga Qur'ani ekozesa sama dunia, obwengula buno obukuŋŋaanya obwetoolodde ensi okuva ku nsi kilomita oba kitwale mailo 5.2. There's a difference between kilometers and miles. Ne mukitegeere kuba nditeeka mu lulimi mwe lumusobola okutegeera. Scientifically muyiza obutasobola kufolowinga binnyonnyolwa. Kakati awo Allah yateekawo ekimanyiddwa nga ozone layer, ng'ekola nga manvuuli oba bulangiti esengejja omukka oba kitangaala oba ebbugumu eriba lijjiddemu nuclear particles oba obutwa obuyinza okukosa obulamu ku nsi. Ekintu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akyogerako gamba mu aya emu sura 22 aya 6 Allah atugamba, alam tara abafe tolaba anna Allah sakhara lakum ma fi samawati, Allah yabateerawo okubaweereza ebyo byonna ebiri mu bwengula ebiri mu nsi, wal fuluka n'ebyombo, tajiri fil bahari ebyombo bigaggadde n'abisobozesa okubalansinga ku nnyanja ne bitambula, bi amrihi olw'ekiragiro kye, wayamusiku samaa era n'akwatirira obwengula antaka ala al-ardi buleme kwedomola ku nsi, illa biidhnihi wabula olwaki olw'obuyinza bwe, inna Allaha binnasi laraufu rahim, ddala ye Allah eri abantu musonyiyi era musaasizi nnyo. Ensonga eno Allah agyogerako kinene nnyo mu Qur'ani entukuvu kuba it matters. Planets endala ezitaliiko bulamu wakuba nti zo okusinziira ku kunoonyereza tezirina protection, tezirina giyite blangiti oba manvuuli Allah gye yaziteekerawo okuba nti omukka ogwakabi oba obutwa obuva ku nuclear explosion kuva ku bwanjuba waffe buleme busengejjebwe. N'olwekyo zo planets ezo zifuna direct that bombardment and the effects. Kakati yensonga lwaki olaba tekusobola kubaako bulamu vapors oba water tegayinza kutebenkera nga ono ku nsi we tuli
gafuumuuka kiseera kyonna ng'ate amazzi bwe bulamu. Ekyo nakibanyonyola emabega eri. Naye yo ensi Allah yagiteekateekera okuba nti isobola okureservinga its vapors, its water, obulamu ne bubaawo ate nga tefunye butu obwo bujja kwonoona bulamu ku nsi. Allah awamu mu ssuura 41 aya 13 tutuukeyo ssuura 41 aya 13 atugambye atya? Atugambye ng'ayogera ku bwengula, fakadhaahunna sab'a samawati fi yawmayn. Bw'atyo yateekateeka emyaliiro gy'obwengula 7 ekyo yakikola mu biseera ebibalirwamu stages 2 oba ennaku 2. Wa awha fi kulli samaa'i amraha. Buli ggulu n'abanga alibikulidde oba aliraze oba aliragiridde engeri gye lisaana okutambuzibwamu n'ebigirimu. Wazayyanna samaa ad-dunya. Naye eryo eggulu ery'okumpimpi naffe Allah agamba nti lyo yali lungiya bimaswabihi n'amataala. Zino munyenyeze mulengera ezo zikola ng'amataala ffe gye tuli yadde gye ziri gaggadde naye olw'okuba gaba ziba ziri wala nnyo ffe tuzirengera ng'amataala n'olaba a very beautiful sky. Allah kyayogerako. Wa hifdha, ate Allah n'ateekerawo eggulu eryo oba ensi eyo obukuumi. Hifdha wayogerako. Dhalika takdiru al-aziz al-alim. Nti okugeraageranya okwoyo luwangula amanyi buli kimu. Era we tugendako mu Qur'ani entukuvu sura 21 aya 33 Allah agenda mu maaso nga ayogera era ku nsonga eyo, kubanga nkulu nnyo yekola difference wakati wa planet ebeerako obulamu n'eyo taliiko bulamu. Sura 21 aya 33 Allah subhanahu wa ta'ala atugambye bw'ati: waja'alna as-samaa sakfa mahfudha. Nti yafuula obwengula obwo tuli okumpi okubeera nga akasolya kanope, akasolya akakuuma ensi yaffe. Wahum an ayatiha muriduna. Naye ekyennaku nti omugaso obubonero obuli mu bukuumi obwo mu kasolya ako abantu babulagajjalidde. Esofane Katonda ebintu bino byali kunnyonnyola nti human folly, nti enteekateeka n'enkola y'omuntu naddala mu industry asazeewo okukola research emuwa search energy okutambuza industry evaamu harmful industrial gas. Harmful industrial gas egenze nga ekuba gases ezo zigenze nga zikuba ebituli mu ozone layer. Kino Katonda kyayogerako tinaye ate abantu tebali kufaayo kulaba nti eryo eggulu Allah lyeyateekako obukuumi, lyeyateekako akasolya akakuuma, bagende mu maaso n'okulikuuma bo research yaabwe wa industry, ate mu kifo ky'okukozesa other minerals eziyinza okuvaamu energy etavaamu harmful gas nga sodium, bo ate esyo ate bagitadde ku mainly uranium nga bali ku generatinga nuclear energy. Ate nuclear energy evaamu harmful gas eyinza ate okukosa obwengula bwaffe n'okuyuza manvuuli eyo. Tugende mu maaso tulabe Allah subhanahu wa ta'ala obukuumi bwe yateekateekawo. Bwe tugendako mu
sura 37 kuva ku aya ey'omusanvu. Sura 37 kuva ku aya ey'omusanvu. Allah era agenda mu maaso nga ayogera ku nsonga eno. Allah aya 37 atugambye sura 37 aya ey'omusanvu atugambye bw'ati. Excuse me. Agambye inna zayyana samaa ad-dunya bizinati al-kawakib. Nti eggulu eryo eriri okumpi twalifuula okubeera erirabika obulungi nga tulitonyeetonye n'emunyeenye mwe ze mulengera. Wahifdha era ne tuliteekako n'obukuumi min kulli shaitan maridi, ku buli sheitani eyinza okubanga ewabye. Kakati kitegereke bulungi nti ne bamufassirini abedda at least bali a bit astronomic nga balinamu astronomy banyonyolanga nga bagamba nti bwe mulaba kibonoomu kwegamba awo Katonda aba akasuukirira sheitani amayinja. At least tafsiri eyo enkadde bweri. Alhamdulillah, Mungu abayambe obwongo bwabwe bwali towards that. It was the truth. Okujjako nti okukinyonyola obulungi kikyabalema nti actually Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka nti ensi eno erina gravity, era gravity yekusobozesa gwe okutambula n'obanga gate yo steps zo ziri normal olw'okuba erina gravity nti kyokasuka waggulu kyonna kina okukka wansi. Singa seekyo omuntu yandibadde nga bw'asitula ekigere kimu bw'ati aseeyeeya mu bbanga n'asitepinga ebigere nga 10 oba 20 mu maaso gy'alaga nakka peacefully nga bw'olaba kati ku mwezi. Gravity y'omwezi nafu ku y'ensi y'emirundi 6. Kati ku mwezi w'ositula ekigere bw'oti bw'oteekamu amaanyi osobola okuseeyeeya, oba oyagadde osobola n'okuseeyeeya half mile mu bwengula n'olandinga bulungi kubanga gravity nafu. Naye ensi erina gravity yaayo. N'olwekyo okusituka okuva ku nsi okurosinge Earth's atmosphere ezo emailo 5.2 okufuluma kikwetaagisa extra energy, maanyi ga mayitirivu nnyo. Era bw'ofuluma 52 miles ekyo tekyetaagisa maanyi mangi oba ofulootinga bufulootinzi kubanga eba teri gravity. Kati n'okuyingira Earth's atmosphere kyetaagisa a definite calculation ne definite force okuyingira mu bwengula obwo obwa 52 miles. Kakati singa bwaba waliwo a foreign particle okuva mu outer space oba ekibajjo oba ekirala kyonna ekiba kisobodde okupenetratinga ne kiyingira, kubanga these foreign particles ne meteors kwegamba ze bayita bibajjo bajje bibajjuka mu bwengula mwebiri bingi ndowooza temukimanyi, naye obwengula bwo bujjudde kyebwandiise scrap eya so many items. Omuntu azze abaawo kumala akaseera bingi byakoze n'okuva mu bwengula mu bifo ebyenjawulo nga bwe mbanyonyodde eriyo intelligent creatures. They must be using some technology, and that technology sometimes is discarded n'abanga afloatinga mu bwengula n'ebibajjo byennyini ebibajjuka okuva ku planets ez'enjawulo ezo zitaliiko such enough gravity kwegamba bingi bitambula. Era basiba babagamba nti waliwo ekibajjo bwe kiti kigenda kuyita kumpi n'ensi mukyewome musabe Mukama Katonda ebirala bifaana bwe bityo. Ye Allah alina enteekateeka gye yakolamu ebibajjo ebyo ebimu ne biwugulwa. Kati ekyo kiba kisobodde okupenetratinga olwa gravity
kisikibwa ku supiidi y'amaanyi nnyo. Supiidi eyo n'ebanga ekiyitiriddeko excuse me, ne wabeerawo friction. Friction aleetawo omuliro. Omuliro ogwo ne gwokya ekibajjo ekyo ekibadde kyenkanankana gamba ne Kampala obunene kigenda okutuuka ku nsi nga kyenkanankana empeke y'omusenyu. Kugamba ekyo kye kiyitibwa nti okukanyugirira sheitani amayinja singa ebeewabye. Ekigambo sheitani tekisaana kunnyonnyolwa mu nkola eya bulijjo. Buli wamu ekigambo sheitani kitegeeza ebintu eby'enjawulo, naye nga best meaning kitegeeza ekyo kyonna ekiruubirira okukosa nga tekirina kalungi gy'oli. Mu njogera eya Quran kiyitibwa sheitani. Waliwo ebirowoozo byo ebikulabankanya nga tebikwagaliza kirungi kyonna, ekyo kye sheitani. N'obeera ne mukwano gwo ng'omuntu oyo talina kalungi kakwagaliza okuggyako okuyingiza mu bintu ebikyamu, onaabeera sheitani. Similarly ne harmful elements eziba ziflying about nga zisobola okukosa omuntu nazo ziyitibwa sheitani. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ebyo ebiri harmful ebiba biwabye byawadde erinnya lya sheitani nti Allah yabiteekateekera engeri gye biyinza okuzikiriramu. Kikyo kyatugambye. Era ekigambo marid kitegeeza mu lulimi Oluwarabu okozesa ekigambo tamarada kiba kitegeeza omuntu alagajjadde. N'olwekyo singa ekibajjo kiba kiragajjadde ne kiwaba ekyo friction ekyokya, kyekyo kiwawuliranga nga bamufasiri abakadde bagamba nti Katonda aba akanyugirira sheitani amayinja. Barakallahu fihim. Kwegamba Mungu abawe mukisa kubanga in such a distant time nga modern knowledge tendaba kubeera clear. At least balina idea there is something astronomical taking place. Kati sheitani eyogerwako yeyo njibanyonyodde. Ensonga eno Allah agenda mu maaso era n'agyogerako mu sura 67 aya ey'omukaaga. Sura 67 aya ey'omukaaga. Era Allah akatiriza nnyo ensonga eyo tusobole okugitegeera oba oliawo n'okuvaluwinga such natural substances, natural elements Allah ze yateekerawo ku lw'obulungi waffe. Mu aya ey'omusanvu sura 67 aya ey'omukaaga Allah atugambye walakad zayyana samaa ad-dunya bimasabih. Era ddala twafuula eggulu lino ery'okumpi. Nabagambye ekigambo dunya kitegeeza okumpi, kitu ekiri okumpi wansi, okubanga eggulu eryo lirabika bulungi. Waja'alnaha rujuma lishayatin. Ate eggulu eryo lyennyini n'alifuula erikanyugirira sheitani giyite amayinja. Wa atadna lahum adhaban sa'ira. Kati ezo zi sheitani Allah n'aziteekateekera ekibonerezo eky'omuliro ogubengeya. Exactly scientific description of what friction is as compared to any foreign substance falling from outer space and penetrates the Earth's atmosphere. Kugamba exactly ye definition yeyo nti kasita kiyingira kugamba kifuna ekibonerezo. Here adhabu kitegeeza destroyed, is destroyed with fire as the result of friction. Niwe tugendako mu sura eya 15 aya 19 era tujja kusanga yensonga yemu eyo. Bwe tugendako mu sura 37 aya 11 era tujja kusanga ensonga yemu eyo. Kakati tulina okuddako emabega katono tubeeko nibyo tutegeera. Obwengula buno obwogerwako Allah bwagambye nti wa inna la musi'un nti agenda abugaziya.
ekiseera kijja kutuuka of course Allah abuzingeko ate aleetewo essuula endala kuba ettendo lya Allah liri khaliq eryo ettendo lya nkalakkalira maaki nti ebimu bivaawo era ebirala biddawo ng'era bwe mulaba mu bulamu buno bw'oku nsi olw'okuba Allah ye khaliq abalala bafa abalala ne baziikibwa ne bazaalibwa. This is a continuous process. N'obwengula buno Allah atuweera ddala ekifaananyi kyennyini gwe omuntu omukkiriza ky'oyinza okufuna okutegeera obuyinza bwa Mukama Katonda. Mu suura Al-Anbiya suura ya 21 tutuukeyo suura ya 21 aya 15 Allah aina kyatunono atugambye yawma natwi samaa katwayi sijili lilkutub nti ekiseera we kirituuka tujja kuzingako obwengula obwo bonna bwe mulaba Allah agamba nti agenda kubuzingako mu nzinga nga gwe wandibadde owandiika ku lupapula n'omala n'oluzingako bwoti. Buno obwengula bwe tugamba tubugenda bwanjulukuka obuli mu galaxies empitirivu eyo essuula ekiseera kijja kutuuka ate Allah agizingeko agenda mu maaso n'agamba nti kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu ate nga bwe yatandika okutonda era addemu bupya ate agulewo essuula endala eya new firmament, new universe, new galaxies, new earth and new creations. Agambye nti wa'adan alaina ekyo kisuubizo gyali inna kunna fa'ilina nti ddala ekyo tujja kikola. N'olwekyo kikulaga obuyinza bwa Mukama Katonda. Okwongera okutegeera ensonga eyo bwe tugendako mu suura 51 mu suura 39 suura 39 aya ya 68 aya ya 68 atugambye wama qadarullaha haqqa qadrihi ti abantu bo tebategeera kitiibwa kya Mukama Katonda nga bwe bandikitegedde bakizanyirako obuzanyizi tebamanyi how powerful how great. Era olaba abantu batuukana n'okugabira abantu obuntu obwa Katonda okitegeeza tebategedde kifo na kitiibwa kisaana kuweebwa Mukama Katonda. Ma qadarullaha haqqa qadrihi nti ebadde aya ki 68 wal arda jami'a qabdatuhu yawm al qiyamah. Ekiseera ekya kiyama bwe kirituuka ensi yonna egenda kubeera mu mukono gwe. Wasamawat matwiyatu biyaminihi ate bwe kityo era ne ku mukono gwe ogwa ddyo obwo bwonna bwe muyita obwengula bwonna bujja kubeera nga bweyanjuluza buzingibweko ku ludda lwe olwa ddyo subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Obutuukirivu bwonna buwe asukkiridde ebyo bimumugattikako. Perspective
omukkiriza gy'asaana okubeera nayo ne Mukama Katonda. Such a great force nti ensi agizinga buzinzi bw'ati n'obwengula bwonna obwo bweyanjuluza ku mukono gwe ogwa ddyo bwonna abuzingeko nga wali bwe tugambye nti ekiseera kijja kutuuka obwengula bwonna abuzingeko katwayi sijiri elkutubu ne aya emu gye musiiba musoma ti kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Ekiseera kijja kutuuka ebitonde byonna bisaanewo asigalewo yekka kubanga yaliwo nga tewali bitonde n'abitonde ekiseera kituuka n'abijjawo nibwasigala yekka. Ekyo tekimwinaako buzibu bwonna. Tugende mu maaso. Kireke bulungi baana bange nti tuddeko eri ensi yaffe. Ensi yaffe nga bwe nabannyonnyodde nti eri mu bimu ku planets oba zisseŋŋendo zeetooloola bwanjuba waffe nga yo eri mu belt ey'omu makati erina favorable temperature. Ekitangaala si kyamaanyi, ebbugumu si lyamaanyi, n'amaanyi agaliwo si masufu, n'olwekyo kisobola okusustaininga life. N'ako akasolya Allah yateekerawo akasobola okukapcharinga vapor oba atmosphere kubanga obulamu butambulira ku mazzi. Ensi eyo nebanga eri mu protection mu manvuuli eri special byonna mbibanyonyodde. Kati ensi eyo yeetooloola enjuba kigitwalira ennaku 365 okwetooloola enjuba. Ogwo ne tuguyita omwaka. Ate yo yennyini yeetooloola on its own axis. Yo yennyini yeetoola nga wandisambye omupiira mu bwengula naye ng'omupiira gwennyini gwetooloola ate nga gugenda mu maaso. Eyo ensi bwetyo bweri. Kati Allah yateekateeka satellite. Satellite y'ensi gwe mwezi. Nabagambye nti gwo gravity yago eri 6 times weaker than the earth. Emirundi 6 nafu gravity amaanyi agagasika. Nti era awo obeerako osobola okufloatinga. Era eyo kati tekyali history, tekyali novelty eri omuntu kugamba is history. Omuntu asobodde okutuuka ku mwezi n'amanya biki ebiriko. Omwezi ogwo guzanya a very big role mu kuleetawo climatical change, enkyukakyuka y'obudde ku nsi. Ensi eyo nga we reflecting ekitangaala okuva ku njuba okusinziira ku position ekifo ekireflected bwe kiba kiri ne mufuna ekitangaala. Omwezi tegureflectinga kitangaala kyokka, gureflectinga ne some other waves nga communication waves n'ebirala. Era n'omuntu agezezzaako okugeegenya n'atondawo satellites mu bwengula ezisobola okubiiminga different signals. Signals ziva ku nsi ne zikoona ku planet ezo, satellites ezo. Kati satellites ne zisobola okugabanya amayengo ago olw'okuba ziba ziri waggulu. Kakati omwezi ogwo gwe guviirako enkyukakyuka ey'enjuba. Eya seasons. Bano abalima actually ekibalo kyabwe kigendera ku mwezi. Akati bwe kiba kigendera ku mwezi mukimanyi bulungi nti fluorescent light ekitangaala ekiva ku mwezi kituyita mu lulimi olaba na astronomy tuyita fluorescent light. That fluorescent light ye causing ripeness, okwengera kw'ebibala, miyembe, michungwa n'ebirala, n'okuteeka some extent sugar, oluzo sugar
ebiseera ebisinga atera kuva mu sunshine naye okwengera ekyo kiva ku mwezi yo gw'omwezi gwetooloola ensi at an elliptical orbit kwegamba omwetooloolo gufaanako nga bw'olaba eggi nti sometimes guba guli kumpi n'ensi ati sometimes gubeera mu nsonda ati guli kwetooloola poles ne gubeerako a bit distant gulabika nga mukimanyi obulungi ng'enjuba bwerabika nti ekitundu ekiba kiri mu focus yaagwo eya light ekyo kigulaba ate ekitundu ekitali mu focus kyo tikiraba nga bwafu woolaba ekiro n'emisana byo bijjawo olw'okuba nti ekitundu particular kiba kitunuulidde mu njuba kati ensi bw'eba yeetooloola on its axis kugamba ekitundu ekyo bwe kiba nga kivudde mu focus y'enjuba ne kidda emabega of course eyo kituyita ekiro kati embeera bw'ebeera bwetu mulina okumanya nti mu bwakabaka bwanjuba waffe mulimu planets ezirina emyezi egiwerako waliwo erina emyezi 2 waliwo erina emyezi 3 waliwo erina emyezi 9 waliwo planet erina emyezi 11 mu bwakabaka bwanjuba waffe omutono alina medium magnitude naye ekitegereke bulungi nga bwe mbanyonyodde n'ekiseera kijja kutuuka enjuba eyo that bombardment nuclear explosions egende ng'ekendeera bwe naagenda ng'ekendeera ekyo kiba kitegeeza nti n'obulamu ku nsi bujja kuba nga bugenda bukendeera ekimu ku ebyo ebizibu ebiyinza okugira omuntu ku nsi kwe kuba nti mu kukozesa industrial gas ali harmful manvuuli emanyiddwa nga ozone layer ekubiddwamu ebituli kisobozesa harmful elements okuyingira freely awatali challenges kitegeeza heat enjuba bw'ebanga eri kusindika ekitangaala ekyo kijja kuba nga kyamaanyi ate n'ebbugumu lijja kuba terisengejjeddwa lijja kuba nga lyamaanyi ne energy yennyini ejja kuba nga ekaluubirira ensi okusustaininga bino bye muwulira ng'ensi zigenda ne zituula ne zidisikasinga climatical change ne bagamba mukendeeze emission of industrial gas n'ebirala bifaana bwe bityo all that is about maintaining the ozone layer besides that omuntu ku nsi okubaawo kwe tukimanyi bulungi nti prosesi eya ensi nga wena gibanyonyola tuyise mu condensation tuyise mu muntu okubeera nti ali ku nsi n'ebiramu bizze ku nsi n'engeri omuntu gye yatondebwa mu budongo obw'enjawulo miswaliswali min hama in masnun kwegamba okuva mu budongo obudodooma obulimu ringing capability nga omuntu alina kuwatu nutuka power of speech as compared ng'ogerageranya n'ebitonde ebirala ebyo ebiri mahrum ebyamibwa ekyengero ekyo awo wonna twayitawo naye kitegereke bulungi nti mu occupation ne command ey'ensi omuntu soofa yakazanya roolo ya myaka egitasukka miliyoni 6 okubaawo kw'omuntu ku nsi naye nga ensi yo yali habitable eriko ebiramu for several thousands and millions of years kumala emyaka miliyoni na miliyoni nga kuliko ebiramu ebyenjawulo n'ebimu ku byo mu bisomako nga gigantic age mwalimu ga dinosaurs ag'enjawulo mugasomako era ne mumanya nti destruction eyajjawo olwa change of climate Allah nga bweyageraageranya tekyavaako agasolo ago okuvaamu ebyomugaso gamba nga kati petroli gwe musima guva mu destruction okwagasolo ago aganene agaafa kati agandi badde amasavu ne gamala ebbanga nga gali processed mu ttaka olwaleero ye petroli gwe tukozesa n'olwekyo ensi ebaddeko obulamu okumala ebbanga ddene naye omuntu azannya roolo sofa okuba nti yakomandinga ensi yalagira myaka egitasukka miliyoni 6
ekinene nnyo yongeramu emitwalo 5 is a very minimal time ku bulamu bwa life on earth. Naye era omuntu tasaana kweyibaala kubanga ensi we yaliko ebiramu ebirala ekiseera ekituuka byo ne bivaawo ate ebyali bifuga ensi Allah n'abifeebya ate omuntu n'amukulaakulanya ne Qur'an etukuvu ena bwe tugamba nti hal atala insanu hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura nti ekiseera kyatuukako ku muntu nga ku nsi kwali naye nga lam yakun shay'an madhkura nga si ekintu ekiryawo toyiza okwogerako nga ffe kati bwe tugamba nti mu nsi mwe tuli naye mulimu eminya mulimu ebikere si bye bintu ebiryawo byoyiza okwogerako n'omuntu we yabeererawo ku nsi nga waali nga this gigantic age weguli waali agasitolo aganene ng'omuntu talina roolo gy'ayinza kuzannya ku nsi ekiseera kyatuuka naago n'agafeebya omuntu n'againinga prominence naye era ekiseera kisobola okutuuka Allah n'ajjawo omuntu n'aleeta ebitonde ebirala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akyogerako ng'ayogera ku fate of man on earth omuntu ku nsi ajja kubeerako atya ye future ye eri etya. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani entukuvu mu sura y'okuna aya 134 atugambye tutuukeyo baana bange sura ya kuna aya 13 aya 13 atugambye tuddeko amabega aya 13 agambye walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard nti ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byonna bibye wakafa billahi wakila era ye Allah amala okuba nti yeemalirira ini yasha tugenda ku aya 13 ini yasha bw'aba yagadde yudhibukum ayyuha nas abajjawo mu abantu wayaati bi akharina aleeta abalala wa kana Allahu ala dhalika qadiran era ekyo Allah akirinako obusobozi obujjuvu. Tekikomaawo Allah wagenda mu maaso n'atunyonyola mu sura y'omukaaga aya 14 sura y'omukaaga aya 14 atugambye atya aya 14 mu sura y'omukaaga Allah subhanahu wa ta'ala atugambye bwati agambye wa rabbukal ghaniyyu dhu rahma era omulezi bwo yeemalirira ate musaasizi yasha waba ayagadde yudhibkum mwabajjawo wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u n'abasikiza oluvannyuma lwammwe abo baba oba ebyo byaba ayagadde kama ansha'akum min dhurriyyati qaumi akharin nga mwe bwe yabatonda okuva mu zadde erya abantu abalala. Kino bamufassiri bagamba nti kitegeeza nti omugigi guno bwe guba gujeemye Allah asobola okusibulawo omugigi omupya mwene musaanawo. Naye ate wetugendako awawonawo awatuufu naye wetugendako mu aya 10 sura ye 14 aya 20 tutuukeyo baana bange muyige okutambula Qur'an. Bwe bagamba nti tambula ng'omuganda bw'atambula n'omuyivu atambula Qur'an ng'omuyivu bw'atambula ndikibayigiriza muyige that talent. Sura 14 sura Ibrahim aya 20 Allah subhanahu wa ta'ala atugambye atya atugambye alam tara wafutulaba anna Allah khalaqa as-samawati wal arda nti Allah yatonda eggulu n'ensi bil haqq mu bugenderevu si mu nsobi yakola agenderedde in yasha waba ayagadde yudhibukum mwabajjawo wayaati bi khalqi jadidi n'aleetawo ebitonde ebirala ebipya ebitalimwe byemutalabangako byemutamanyi mwe n'abajjawo n'aleeta ebirala ate mu biseera bya dinosaurs zaali zimanyi nti eyinza okubeerayoko ekitonde kiyitibwa omuntu. Allah n'atonda omuntu najja n'abaawo nga kitonde kipya nnyo quite different from the dinosaurs. Ziri ne zibeera extinct nammwe musobola okubeera extinct
n'aleeta ate ebitonde ebirala. Ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala ayongera n'agikkaatiriza baana bange mu suratu Fatir sura 35. Suratu Fatir sura 35. Mutambule ng'abayivu batambula Qur'an. Sura 35 okuva ku aya ya 16 okutuuka ku aya ya 18 atugambye atya yino wana atugambye ya ayuhan nas abange mu abantu antumul fuqara ila Allah muli balunkupe mu maaso ga Mukama Katonda mulina kaki yabatonda nebye mulina byonna bibye wobera n'obusente mu nsawo zize wobera n'akabanja kake wobera n'embuzi yiye golina kaki tolina kolina wallahu huwal ghaniyul hamid ya Allah yine inagaga yemalirira era atenderezibwa byonna bibye nangwe kekenyini buli kasirikitu akali ku mubiri gwo cell of a cell bibye yamanyiwe bikola yamanyiwe bitambula n'olwekyo anta faqir gwe oli munaku oli lunkupe tulina kyoli iniyasha weba omuleeseeko emputu n'asalawo yudhibku abajjawo wayati bikhalqi jadid n'aleetawo ate ebitonde ebirala wama dhalika ala Allahi biaziz era ekyo si kizibu ku Mukama Katonda. Assalamu alaikum. صل على نبينا صل على محمد